Gye buvuddeko ekirwadde kya ssukaali kibadde kimanyiddwa nnyo mu bantu abakulu naye kati tekikyataliza kababeere baana bato era okunoonyereza kulaga nti ebitundu 10 ku buli 100 ku bantu abatawaanyizibwa ekirwadde kya ssukaali babeera baana, ekintu ekyeraliikiriza ennyo eggwanga. Wano minisita w'ebyobulamu Dr. Ruth Aceng wakubiririzza abantu bonna okwekebezanga okumanya ebirwadde bye balina ng'ekiwundu tekinnasamba ddagala. The beginning of everything starts from birth. So it is very important that young girls and mothers take care of their nutrition and their health. Because when we have mothers not having a good nutrition and we end up with babies being born, their babies born extremely weak. There are babies also born to mothers who are already diabetic. So the problems and the insults begin at that age. And then it continues with the nutrition. The trauma that children have is that they actually lack the insulin. You all know about insulin. So they lack the insulin. So when you get a child with diabetes, the signs and symptoms are not different from that of the adult. Ono era akubirizza abantu okulya obulungi okusobola okuyamba omubiri okulwanyisa endwadde eziva ku ndya mbi. We have moved to packaged drinks. We have moved to all these kinds of unhealthy drinks, which actually cause an insult to our bodies. The fat levels go higher. Fat is stored under the skin. Fat is even stored in the blood vessels. You may be small and thinking you are okay, but when you go and check, you'll actually find you have a lot of fats. So don't look at the size. There are certain dynamics that are taking place inside your body that you may not know, that also cause insult to your body organs, including your heart. 80% of them tubamanyi balina sukaali. Tukitegeeza sukaali ebyeri eyonoona ebyomunda yonoona ebintu byonna bajja kujja oba bazibye amaaso oba balina kidney failure, stroke n'ebirala bingi. Kati mutuyambe abantu bakebeze sukaali bategeere oba balina sukaali oba tebalina sukaali. Wano we bateereddewo enkola mu malwaliro ga gavumenti gonna okukeberanga abaana abaleeteddwa nga balina obubonero bw'ekirwadde ekya sukaali. Ku nsi yonna olunaku luno tugenda kubeera Jinja. Era twatandise leero tulinayo workshop y'abasawo baffe bonna bajjukiza engeri gy'okujanjabamu sukaali n'okumudiagnosinga. Era kati Jinja bwenva wano ngenda Jinja abasawo batandise kusoma. Era mugambye obuma abasawo bagyerabira endwadde eno especially mu baana. Kati twagala kubamatiza kuddamu kubasomesa omwana bw'ajja bw'ati ne sukaali nayo omukebera. Enkya tugenda kubeera n'abalwadde ba sukaali bajje babeere n'abasawo baabwe bongere okubasomesa nabo batubuulire biki ebizibu bye bayitamu mu bulwadde buno. Mu kiseera kino eggwanga lyetegekera okukuza olunaku lwa sukaali mu nsi yonna olugenda okukwatibwa ku ddwaliro ekkulu e Jinja nga 14 omwezi guno okusobola okumanyisa abantu ku kirwadde kino ekya sukaali n'omulamwa ogugamba nti tuteeke amaaso ku kirwadde kya sukaali.